Dani Mugula yazalibwa nga 8 omwezi ogw'omusanvu 1996. Abalabalamu giri mmeka 7 mu emeka. Ye mukulu yazalibwa saidi z'Egomba katundu bakayita Nanjoki. Yasobola okuba ate nga akulira mpola mpola era nga n'okusoma kwe yakoma mu gye bayita junior 1 mu gye muyita senior 1 kusobole bayita Kasaka Junior School. Yasobola okuba ate nga amaliriza emisomo gye mpola mpola olw'embeera nti ka school fees kaali kazibuzibu. Omukulu ono emirimu gisasobola okuba ate nga gitambula bwe gityo era atawo school fees n'abula mpola mpola. Ku myaka 14 kigambwa nti omukulu ono yasobola okuba ate nga ebyokusoma abimaliriza awo kwe kuyingira okuba ate nga abajja era nga omukulu gwe bayita Simewo Ssennoga yasobola okuba ate nga amuyamba nnyo era nga yali awangira mu bitundu by'ewaabwe eyo saidi z'Egomba. Yasobola okuba ate nga yamugiriza bingi nnyo okuba ate nga abajja awo no yatandika n'okuba ate nga abajja endongo. Yasobola okuba ate nga atandika okusuna ng'ali mu bitundu by'Egomba eyo ku kitundu kyabwe awo nno ng'ekitone ky'okuyimba kitandika okuba ate nga akirengera. Mu mbeera eyo yali musajja mubazi ng'okusoma kusobodde okuba ate nga kuganyeganye abajjukira junior 1 obudde obu yali asomedde ddala. Mu mbeera nga yatambula era yasobola okuba ate nga atandika okuyimba ku kitundu nga bw'omanyi nti omwana alina ekitone yatandika okuba ate nga ayimbayimba era ng'obudde obu abayimbi abaaliwo eri wamala era nga yayimbanga nnyo akayimba ke bayita Nabutono era nga kye baamuwanga tugeze ng'ekirabo baamuwanga bitole bya mmere okuba ate nga abayimbiramu obuyimba bwa Nabutono obwa eri wamala. Yasobola okuba ate nga abuyimba nnyo obwasobola okuba ate nga butambula era yegombanga nnyo n'omukulu gwe bayita Christopher Sebadduka. Omukulu ono ategeeza Dani Mugula obudde obwo ng'akyali gye bayita Egomba akyali mu kyalo awo nno ng'akyali mubazi. Embeera nga we yatambula music yali mumuzibu obudde obwo abajjukira ebiseera ebyo waliwo ekintu kye bayita jukebox era ng'ennyimba ezaali zisinga obudde obwo oyinza okugamba nti ennyimba z'abasajja nga Dani Mugula ezasooka ziri mu ddakiika 2 oba 3. Jukebox kwaliko ejjinja eryo nga litwala eddakiika 2 zokka oba 3 awo nno wekyasobola okuba ate nga kitambula era omukulu Dani Mugula ayongerako nategeeza nti abasajja bano abakongo basobola okuba ate baleeta ekitone okuba ate nga abayimba akadonkamu bakoppa ennyimba ne zibeera nga nnene nnyo oba nga mpanvu nnyo era kigambwa nti ne teepu okuba zino teepu zajja mu waggulu 19 ne teepu okuba waliwo teepu ezajja ziri mu ddakiika 6 waliwo eziri mu 9 kati embeera eyo nayo yasobola okuba ate nga ereeta okuba ate nga ennyimba nazo ziwanva mu mbeera nga yatambula. Omukulu ategeeza nti nga byonna byasobola okuba ate nga bitambula awo asobodde okuba ate nga akitambuza ng'akyali Egomba. Awo nno waliwo mukulu we eyali ku kitundu mukulu w'omukulu gwe bayita eri wamala yamuyamba nnyo okuba ate nga amutwala mu Kampala okuba ate nga ayolekera okuba ate nga atumbula ekitone kye emyaka egyo era muganda wa eri wamala ono yamuyamba nnyo omukulu bamuyita Wire Mujwala era akadde kano nti pastor yasobola okuba ate nga yamujja mu kyalo okuba ate nga amutwala mu Kampala okuba ate nga batambuza ensonga zonna nga zasobola okuba ate nga zitambula. Omukulu Dani Mugula ayongerako n'ategeeza nga batuuse mu kibuga Kampala ekyali mu Kampala gita ze basobola okuba ate nga basangayo zaali zaawukanira ddala n'ezaali Egomba ze baali bayiyiza era kyamutwalira akadde akaweeraweerako okuba ate nga ayiga embeera y'okuba ate nga akuba gita ez'e Kampala okuva ku ziri ez'Egomba ze yali yeeyiriza mu mbeera eyo. Nga bw'omanyi nti abayimbi Egomba bangi nnyo n'omukulu eri wamala y'omu ku baazaalibwa saidi zeeyo omukulu Bobby Wine omukulu gwe bayita Fide Bongo Lutaya Betty Mpologoma ng'ambaani Nowa Peace for All bamuyita Ronald Mayinja naye gyazaalibwa omukulu gwe bayita Sulaiman Mayanja eyakubanga amataali abamujjukira obulungi ennyo. Embeera ng'etambudde bw'eti omukulu ategeeza nti Dani Mugula okuba ate ng'ayingira ekibuga Kampala bakozesanga zino basi bayita UTC eza UTC bwebeekulese era nga babeeranga mu kibuga paka ssaawa 3 lweddayo ng'abeera mu kibuga ng'abeera ze era ng'omukulu ono ategeeza bwe yajjanga mu Kampala yali alina okuba ate nga addayo ye yabeeranga Gomba yasobola okuba ate nga awangalira omukulu ono era ategeeza nti ng'alemedde mu Kampala omukulu gwe bayita Wire yamuyamba nnyo okuba ate nga ennyimba ze baakolanga bazitwalangawo ku Radio Uganda nga bakola piga twende nga bakuwuliriza olikodinga olaba ayaya gye bayita piga twende nga temulimbwa atereta kasidi ejimba bajja zikuba gwabeerawo oluyimba ne luvuga nga gwaluyimba ku Radio Uganda obudde obwo era ategeeza nti mwagga 1968 ennyimba bazitwala saidi z'e Kenya eyo era ng'omuyindi gwe bayita Chandala yasobola okuba nti yabayamba nnyo era ng'omukulu gwe bayita Eklas Kawalya taata w'omukulu gwe bayita Joanita Kawalya omukyalo oyo
yasobola okubatenga mukola ekyamaanyi nnyo kuba obudde obwo yali asinga okubatenga akwasaganya abayimbi abali wano mu Uganda okubatenga abatwala Kenya. Obudde obwo mu Uganda ennyimba ezasinga zonna zafulumiranga Kenya, era mu studio yoyo Musajja omuyindi gwe bayita Chandala yasobola okubatenga amuyamba. Agamba nti n'omukulu w'ekilasi Kawalya lumu yasobola okubatenga avuga kapiki ke ka skuuta n'ayolekera paka Gomba, era yamusanga ku nnimiro n'amugamba nti tugenda kulinnya baasi twolekere Kenya okulikodinga. Awo nno yasobola okubatenga ayolekera n'atandika okubatenga alikodinga ku mwaka gwa 1968 akayimba ke bayita enkomerero, era byasobola okubatenga byatambula bulungi nnyo. Waliwo akayimba ke yafulumya omulimo ogumu, era ng'obudde obwo ategeeza nti yali musajja mwambazi bulungi nnyo ng'ayambala musonso n'empale gye bayita kadumu bagiyita kadumu, ani agimanyi? Dani Mugula yabitegeeza, era ng'ategeeza nti mwaka 1977 gwabanyumira bitya olw'embeera nti omukugu bayita Idi Amin dada yali aggyeko kawenkene obote. Ayaya, abayimbi beeyagala obudde obwo ne bakuba ennyimba eziduula nga ziduulira kawenkene obote, wabula bwe yakomawo ngenda kunyumiza. Dani Mugula naye yali agenda ddugulamu obulamu embeera ngo yatambula, naye ng'ategeeza nti mwaka 1971 ng'omukulu Idi Amin adadaze akasente kaaliwo kangi nnyo, era nga n'omulembe ogwe bayitanga ogwakase akasente kaaliwo kangi nnyo, era bazaala abaana baali bangi, ebyasobola okubatenga bitambula. Ategeeza nti mbufumbo bwe okubatenga ayingira obufumbo mwaka 1969 yasobola okubatenga yifunira mukyala we gwe bayita Florence Nakigudde ku myaka 17 egy'obukulu we yamufunira, era ategeeza nti ku siringi 5 eza siringi ziyasasulayo ewaabwe n'ebita 3 eby'omwenge namwefunira n'agenda okubatenga afumba. Ategeeza nga 15 mwezi ogwokubiri embaga yali Kasaka mwaka 1969. Awo ne byasobola okubatenga bitambula. Oyinza okwebuuza Dani Mugula ate twawulira gwe bayita Frida Namuddu, kankutegeeza bya Frida Namuddu nabyo nga tukyagenda mu maaso. Omukulu gwe bayita Dani Mugula yafuna omukyala gwe bayita Frida Namuddu mwaka 1973. Ekibagatta kino ye yali mukyala muzinyi ng'azina amazina amaganda, era nga mwaka 1954 omukyala ono bwe yazaalibwa Frida Namuddu, nenga mwaka gwa 2016 Desemba nga 10 yatufaako kansa. Omukyala oyo mukyala w'omukulu gwe bayita Dani Mugula, nenga mukyala mukulu ye akyaliwo Florence Nakigudde akyaliwo, nenga Frida Namuddu yafumbira omukulu Dani Mugula emyaka 43 egy'obukulu yasobola okubatenga amala naye ne teyamuzaalira mwana n'ogu, nenga mbufumbo obwasooka omukyala ono Frida Namuddu yali azaddeko. Nenga kutegeeza embeera nga bwe yatambula, Frida Namuddu ono yali azaalibwa saidi ze ekitunzi abajjukirayo obulunzi, era nga yasobola okuba te yayimbirako mu kibiina nga kye bayita Nankasa Group, waliwo eky'omukulu Senkubuge, era nga mwaka gwa 1971 omukyala gwe bayita Frida Namuddu yali mukyala w'omukulu gwe bayita Matiya Kakumirizi. Wabula era embeera eno yasobola okubatenga etambula, beeyagalira ebbanga ddene. Awo nno yali tannafuna omukulu gwe bayita Dani Mugula mwaka gwa 1971 ng'akyalina omukulu gwe bayita Matiya Kakumirizi, era Kakumirizi yamujja mu bbanja gye bayita Nankasa Group gye baali bazinira amaganda, n'amugamba kankutwale mu Uganda Dancers. Ekibiina ekyo kyalinga wansi waago gye bayita Mbuya General Quarters Band, era baali bakuba ku mikolo egy'enjawulo. Wabula myaka mwaka gwa 1973 omukyala gwe bayita Frida Namuddu ng'ayingidde gye bayita Kadonkamu Cultural Company. Awo nno we yalabira embooko y'omusajja gwe bayita Dani Mugula. Awo nno Kakumirizi n'afuuka bikadde enza kunyumiza, era ebbanga lyasobola okubatenga litambudde bwe lityo. Awo nno Dani Mugula yatwala Namuddu okubatenga ye mukyala we. Awo nno Kakumirizi baamukuba ekikono mu mbeera eyo. Okuva olwo mwaka 1973 paka we yafiiridde ku myaka egyatambula yabadde teyamulekera mwana n'ogu, wabula nga omukyala Frida Namuddu yali azadde. Mbufumbo obwasooka saidi ze Kayunga eyo gye yava yasobola okubatenga azaalayo abaana babiri, naye nga muzeeyi waffe Dani Mugula teyamuzaalira mwana. Mu mbeera engo yasobola okubatenga etambula. Nkutegeezako Dani Mugula ne Namuddu basobola okubatenga beegatta ku mukulu gwe bayita Matiya Kakumirizi. Omukulu Kakumirizi nno yali yakava saidi z'eruzira olw'embeera nti obudde obwo abajjukira obulungi baali bagenda tandikayo ekibiina kye bayita Ntebe Gita Singers, olw'embeera nti Kawenkene Obote yali akomyewo n'asobola okubatenga atitomya nnyo
oba yasobola okuba ate ng'anoonya abayimbi abaali bamuyimbyeko okuli Christopher Sebadduka. Era Christopher Sebadduka kyeyakola kwe kuba ate ng'adduka paka Butenga eno ne mmulabira Butenga sayidi ye, era yeebika n'okwebika n'agamba nti afudde olw'embeera nti Kawenke n'Obote yali abali bubi ng'abanoonya, olw'embeera nti baabayimbanga nga bakudaala ng'Obote yali avuddeko. We yakomerawo abayimbi baakagwamu era Matiya Kakumirizi baamusiba eruzira. Dani Mugula ye yasobola okuba ate ng'abomba mpola mpola paka Gomba. Awo nno ndowooza najjukira Emboozi we yagambira nti omukazi second hand nawo tujjewo mpola mpola, nzaakunyumiza ddakiika zokka ze zijja tutwala. Nkutegeezezza omukulu gwe bayita Dani Mugula ne mukyala gwe bayita Frida Namuddo owulidde endowooza embeera nga we yatambula. Yatufaako mwaka gwa 2016 era ng'agamba nti yali mukwano gwe ddala ddala olw'embeera nti ekyabagatta kuba yali muzinyi we ng'ali mu kibiina kye n'agamba nga bw'ali omukyala ate lwaki addayo eri. Era Kakumirizi baali tebeeraba mu maaso era n'embeera eno paka. Era Dani Mugula agamba nti bapulezidenti bangi njo baalabyeko naye ng'ababiri bo engala zibakuttemu era embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula. Ategeeza nti mwaka 1997 yasobola okuba ate ng'enjole ya Ssekabaka Muteesa II Idi Amin yagikomyawo era awo baakuba akayimba ke bayita baalaba ataliiwo aka Kabaka. Bangi baali bagamba nti Kabaka tannaba nga oba ng'awummula obudde obwo. Kati Dani Mugula kwe kuba ate ng'ayingira studio n'afulumya akayimba ako ke bayita Kabaka baalaba ataliiwo. Omulongo omulungi akayimba Kabaka jjukira obulungi. Dani Mugula kwe kuba ate ng'akayiiya okuba ate ng'akakasa abantu nti Kabaka embeera yatambula bwetyo. Era ng'agamba nti ebyobufuzi by'Obote abyekokkola nnyo kubanga yabacunya nnyo, talabangako byabufuzi ng'Obote bwe yabayisa obubi naye nga yeegomba nnyo omukulu gwe bayita Idi Amin Dada kubanga yabasembezanga embeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Era nga Dani Mugula ategeeza nti y'omu ku basobola okuba tebaleeta omukulu gwe bayita Amin basudde okuva eno. Era ng'ekibiina kya Ntebe Gita Singers kyali kikoledde sayidi ze bayita Kalububbu eyo era nga basudde y'omu ku basobola okuba tebalondamu n'omukulu gwe bayita Ssekidde Emmanuel. Awo nno ne babaleeta mu nnyenda awo abajjukira mu nnyenda awo ku stage mbu bwe bantegeeza. Dani Mugula yantegeeza era baleeta ne balondako abaali mu nnyenda awo nga basudde Jakooka ne Ssekidde nga Jakooka. Era basudde yakuba akayimba ke mukyala Mugerwa ne balondako nti basudde yasinze ne bamutegeeza enkyoyo olekera Kampala kwe kuba ate ng'otambuza ensonga. Akayimba Nantongo kafuluma mwaka 1997 abagagga bantumye 27 ate baala bataliwo 1997 mugomo. Nkutegeezezaako Dani Mugula waliwo akayimba ke yakuba nti omukazi second hand. Sooka owulire Emboozi embeera nga bwe yatambula. Munywanyi waffe ono Dani Mugula akyaliwo. Nkutegeezeza yakutegeeza nti emyaka gy'olutalo abagijjukira emyaka egyo yasobola okuba nga bwe nkutegeezezza entalo ezo we yaddukira Obote ayina gyasobola okuba ate nga yeekweka mpola mpola. Oyagwira ku mukyala oyo budde obaali bamuyita Saala ab'e Masaka Kibinge mwe abamuzaala omukyala oyo. Kankunyumiza Emboozi katini nnyo sigazzayo eddakiika nga 3. Era ng'omukyala oyo yasobola okuba ate ng'ajjamu n'amukuba akayimba second hand olw'embeera nti yamutegeezaako ennaku gyasobola okuba ate ng'ayita mu budde bwali bwa lutalo n'amutegeeza nti nalina akafumba mu malyanga 6 wabula gwe ngenda okuba ate nga nkomako. Omukulu Dani Mugula neyeekanga n'agamba ngudde ku kiki kino mu mbeera eyo omukyala gwe nkutegeeza muyita Saala naye ng'ekyennaku nkutegeeza lwaki yakuba akayimba ke bayita second hand olw'embeera nti waliwo munnamawulire bamuyitanga Fred Musisi. Omukulu oyo yakolanga ku Radio Uganda ng'asoma mawuli asoma birango n'okuweereza omupiira ngado bakajiri ba VB Songo kwe yali akola yasobola okuba ate ng'akansa nga bw'owulira Bulaniki Benzi we yatwalira owa lutalo mu mbeera eyo. Kati Fred Musisi yasiibanga ku Ntebe Gita Singers ku ofiisi yaabwe kubanga omukyalo ono gwe bayita Saala yali atunda teepu. Kati omukulu Fred Musisi we yabeeranga naye ng'ajjawo buli kadde okuba ate nga yabeera omugenyi w'obuli lunaku. Ne beebuuza omugenyi w'obuli lunaku ono Fred Musisi kikyayagala. Era omukulu Dani Mugula tasooka okuba ate ng'amanya nti musono kikyayagala nga bagamba nti yali akola ku Radio Uganda obudde obwo era yakitambuza ng'ebagamba nti embeera nga bwetambula. Era akayimba kekutegeezaako nti second hand mwaka 1994 kafulumira w'omukulu Kato Sekandi United Sound Studio gye kasobola okuba ate nkafulumira
olw'embeera nti nga basobola okuba ate ng'etambula. Fred Musisi yasobola okuba ate ng'agamba omukyala gwe bayita Sara mbu Nova ye waddani Mugula talina kyagenda kwongerako kuba musajja mwavu era talina kyagenda kwongera. N'amutegeeza nti Nova era omukyala asobola okuba ate ng'akola kwe kunoba nadde mu kibinge bamuyita Sara. Awo nno Fred Musisi kwe kumugjayo mu kibinge okuba ate ng'amutwala. Awo nno Dani Mugula tesooka kuba ate ng'akitegeera ne yeebuuza omukyala ki ekyamunobeza. Abaali awo ne bamuleetera ebigambo ne bagamba oli awo Fred Musisi munnamawulire yatutte mukyalawo. Era obusungu bwali bw'amaanyi nnyo. N'amutegeeza Fred Musisi ki kyonkoze naawe gwozibyeko ne bajja kumala bamutwale bamukubbeko mu mbeera eyo. Era ng'omukulu Fred Musisi baayawukanira ddala nnyo n'omukulu Dani Mugula olw'embeera. Era mu mwaka 1994 ng'afulumizza akayimba ako katose kandi yakatwala ku Radio Uganda baakakuba emirundi ebiri. Era nga pulogulaamu zaali bbiri. Waliwo pulogulaamu gye bayitanga Bwakedde omukulu gwe bayita David Diba Segawa n'omukulu ne pulogulaamu gye bayita Matalisi wasobola okuba ate nga bugako kwokka. Era paka omukulu Fred Musisi we yava ku radio eyo paka. Era nga omukulu oyo Fred Musisi yafa 2018 Aprili nga 9 yasobola okuba ate nga afa. Yafa Kookolo w'obusajja paka akadde kano gwe yasobola okuba ate nga bitambula. Fred Musisi we yafiira. Era ng'omukyalo yasobola okuba ate nga amubuzaawo paka Bungereza eyo ebyasobola okuba ate nga bitambula. Awe bagambira emboozi tebankadde.